Wangala aye masomo gye ate Ttabamiruka wa FDC Awedde nga Dr. Kiza Besije ne Semuju nganda tebalabiseeko okunoonyereza kulaze nti tewali bujulizi bulaga nti waliwo ebisawo bya ssente ebyayingizibwa mu kibiina kino. Ttabamiruka w'ekibiina kya FDC atandise na kusoma amannya g'abo abalina okumwetabamu era abo ababadde tebasuubirwa okwetabamu tebakkiriziddwa. Wano ssentebe wa FDC mu Uganda ambasada Wasobirirwa asoose kusaba bannakibiina okubeera bakakkamu n'okwewala enjawukana. Make sure that our party discusses the issues without emotion so we save our party. We agree? Ayanjudde ensonga eziyisiza Ttabamiruka ono omuli okuwulira alipoota ku bisawo bya ssente ebyogerwako, okutabaganya bammemba b'ekibiina abeesojja ekibiina kireme kusaanawo, okusalawo ku nnaku z'omwezi ezirina okulondebwako abakulembeze ba FDC okuviira ddala ku byalo n'ebirala bingi. Birigwa ategeeza nti ng'omubala gwa FDC bwe gutambula nti One Uganda, One People, nga n'olwekyo ebiruubirirwa ebisaliddwawo birina kutwala kibiina kya FDC mu buyinza. I want you to make sure that what brought you all the way here hopefully is achieved. Birigwa era abulidde abakiise ebyamutuukako wiiki ewedde bwe bamusibira ku kitebe munda nga wano yasobola okubuuka ekikomera n'afuluma era bonna abamukolako effujjo bamwetondera naye n'abasonyiwa. Stupid as they are, all of them, they didn't realize I was born in Katwe. I grew up escaping. That is something that happened that should not have happened. But the beautiful thing about all of this is that my heart is forever forgiving. Dr. Frank Nabuyisonga yakulembeddemu akakiiko akanoonyereza ku bisawo bya ssente agamba nti buli kimu kitambudde bulungi era n'ennamba y'abantu gye baayita esingeze newankubadde nga yali ssenkaggalo w'ekibiina kino Dr. Kiza Besije, Semuju Nganda ne Mubaraka Munyagwa tebalabiseeko. Naye ekikulu nti ripooti gye tuwandiise twagala eyambe abannayuganda aba FDC okweyongera okubeera n'ekibiina kyabwe. Ba leaders they come, they go out. Eyakulirako oludda oluvuganya gavumenti mu palamenti Bisawo Ochan ategeeza nti FDC eri wamu naye n'asaba buli ayagala okugenda mu kibiina ekirala nti waddembe wabula baleme okusooka okubatabangula. We cannot go deep into pointing that so and so, so and so. But we warn the people who have tried to tamper with the party never to. Salamu Musumba olusirika oluwedde ayogeddeko eri bannamawulire n'ategeeza nti kati wakyali biwayi FDC eri wamu. Tetunneetemamu, tukyali One Uganda, One People. Ategeeza nti mu lipooti eraze nti tewali bujulizi bulaga nti waliwo munna FDC yenna yafuna ebisawo bya ssente okubiyingiza mu kibiina. Tewabadde bujulizi kulaga nti waliwo ssente zayingira mu kibiina nga ziyita mu mankwetu. Ripooti egambye nti National Executive Committee yayise ekiteeso ng'ate kituufu nti twewole ssente era ne zeewolebwa. Ensonga z'okulonda okwalangirwa gye buvuddeko kisaliddwawo nti abateetaba mu kulonda balonde bajjuze ebifo. Bagambye nti abo abalonda bagende mu maaso, abatannaba balonde. Robina Nantale ne Brenda Namale bakusakidde gwino ku Bukedde TV.